bali bakuba DJ leta chupa kuchupa. Wandai amawulira agamu ganyuma obanga ali ku movie kasoke mpulire kana akayimba leta chupa kuchupa towaleka nebinkuba buno buchupa buluma bali bakuba epasi mpandika simanyi olina kuru kuba kati nze nyimba mpozi walona abantu bagala buchupa bakuba buchupa ku buchupa bakuba buchupa. Fresh Daddy, yeah, it is the final channel Zanera alongside SPV Graphics. Daddy kida mu mudu ya sanyu sijja balimba amawulira agamu nange ganyumira kusasira full figure Eddie Kenzo Bebe Cool. Abantu tebakyabafuuwa sente babafuuwa buchupa. No yimba edanga bakufuwa yebizike bakufuwa yekyebiri nkola ya taxi bargane nanyini figa nanyini kabina wo abantu tebakyalaba ekyabadde ku nabugabo yabadde nabugabo ekyabadde nabugabo kyabadde kissa kinegula omukyala senior presidential advisor Catherine Kusasira gola bawo ku screen bamukubya obuchupa nga n'abaana abayola kasasiro basobola okuyoolako okumala ennaku 2 naye omukyalo ono tawena yamaze n'agamba ye ne munaamukuba obuchupa kasita wali yamukuba sente mujja kufa n'obwavu bwammwe ye mugira mumukuba obuchupa kasita oli namalanga agamba daddy bankubya obuchupa nga daddy nga mukuba sente kati omulala ye full figure. Kale full figure nabagamba kayimba ka full figure aka gospel nalinga alaba omuzimu okuyimba kati oba yabadde agenze kukola kiko ku stage full figure naye yali mu kibinja kino ekya side eno mukitegedde n'akyuka nadda mu side eri bagikuba buchupa eri bagikuba buchupa eno bagiwa bugalo nagifuwa sente naye eri bagikuba buchupa kati n'omukyalo ono ye yafunye omukisa obuchupa bwe bwamukubiddwa ng'akyali eno wansi backstage ne bamugamba sebo omanyi afaanana abasajja ne bamugamba nyabo tolinnya ku stage yaffe era obuchupa ne buvuga oyo ye teyayimbye. Amawulire amalala ga mukulu Edrisa Musuuza Mr. Kenzo. Omanyi Kenzo alina ebintu bye yagamba mbu pagira Bobi Wine naye kuba president sijja mu campaigningira sijja kukola ki abantu ne batategeera kyayogera abantu ne bavaayo ne beebaza Muzaata olw'ekikolwa eky'obuzira kye yali akoze jjukira Muzaata alina kye yayogera awo ayensi ne mutabukira. Tugenda okulaba omusajja agenze mu State House, tugenda okulaba omusajja avudde mu State House ayogeza birimi, abantu ne bakyuka ne bagamba Muzaata tusonyiwe tetwamanya nti eriiso ly'omukulu ewaddugala we walaba. Kenzo tannabakkiriya naye mpulira agali mu nkuwombo naye obucupa bwamukubiddwa. Okujjako ekiwaatule omukulu yasookwa okubwa obucupa ye ekiwaatule ndoza tebanywera mu bucupa baleka baadde bajjamu kuba bugiraasi tewabeerayo bucupa naye nga ye pioneer w'obucupa. Mujjukira Cricket Oval epasi gye yava nayiye ennyimba nga cupa ku cupa bali bakuba Mr. Bebe Cool ekivulu kye kyabaddeyo kyabaddemu abantu era ne basaba nti abayimbi bonna abasaidi eri bayimbe nga kiwaatule eyo tejja kuba bucupa naye walala yonna gye banaalaga obucupa bulina omulala gwe bugenda okukuba. Mpulidde nti omukulu Bigayi ebigambo byayogera biyinga ebiyisa obucupa kati Bigayi simanyi yafunye gyayimba alabika ekyamuwonyeza butafuna gyayimba kuba mwalaba ka video ng'akaaba awo bannaye nze temumpise nze nina hit song nze nina ki. Bigayi yalabika yawonye obucupa bwa Christmas ne Boxing Day katulabe oba New Year wanaafunayo ekivulu naye kyemmanyi ne Bigayi okusinza ku bigambo bye kijja kuba kizibu nnyo okusimatuka obucupa nesina bucupa babuyita bukebe bw'amazzi kuba senga bucupa senga omuntu yali akubiddwa ku cupa yayinza okugamba ndowooza DJ ino kyusa kayima n'agamba DJ leeta bukebe ku bukebe mubulekeze bunkube kalina okusaasira naye yayimiriddewo nga Bebe Cool mbw ayagala bamukuba obucupa bwonna buggweyo ate munene bulungi tawulira bulumi bwa bucupa naye bannaye epasi yabawa amagezi
tolemeranga ku stage nga bagobyeyo. Omwana ali kuba eccupa nga gw'okayita kacupa kijja kuba kibi. Bwe bagobayo dayeeka olekane nti dadi akube essente waakiri. Tubaagala nga muli balamu. Jase ekibakubya obwo obucupa okusinzira bwempulira nti mwava ku sayidi z'abantu. Simanyi sayidi gye muliko oba muli ku ya bisolo. Timwava ku sayidi y'abantu kati ate abantu babeera banyumirwa nga bagenda okulaba nga ate ekintu ekyabavaamu ate kyekiri ku siteegi kwegamba nga tebalina kyakukola okuggyako kigobanga ekyokuttale. Yeyo wrap-up ya ebivulo ebya Christmas ne Boxing Day we yabadde. Obucupa bwayitiŋŋanye katusuubire nti mu New Year's tewajja kubaayo bucupa, wajja kubaayo bukebe. It is the final channel. Zanel alongside SPV Graphics. We out.